Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibukabulwa era nga yakwatidde NRM bendera ku ntebe y'obwa pulezidenti azeemu okukalaatira abantu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwongera okumulonda ku kisanja eky'omusanvu okukulembera eggwanga lino. Muzeeyi Museveni akaatiriza nti waakusigala nga saamaanyi ku bintu ebigasiza awamu abantu singa banaddamu okumulonda okukulembera eggwanga lino. Ono ategeezezza nti ebyenjigiriza, ebyobulamu, enguudo, amasannyalaze n'ebyokwerinda n'ensonga endala biteekebwa nnyo ku mwanjo kubanga byettanirwa nnyo abantu. Pulezidenti Museveni okwogera bino asinzidde ku kisaawe kya Pajule Primary School mu disitulikiti y'e Padel gy'ali mu kupoloota abeeyo okumulonda ku kisanja eky'omusanvu okuddamu okukulembera Uganda. And I drove along the road for about 10 kilometers. They had graded the road and it should have been smooth, but they had not made drainage channels. Even here, when I drove from the school to here, yes, they have graded the road, but there are no drainage channels. So when it rains, all the rain stays on the road. It's like a swimming pool now. Ebyo nga biri biti akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku bwa pulezidenti. Nathan Nandalama Fabi yeeyamye nti bw'agenda mu ntebe y'eggwanga ennene waakukyusa eggwanga lino naddala mu byenfuna. Nandalama Fabi asinzidde Kkuumi gy'agenza okuperereza abeeyo bamulonde ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino. Uganda needs somebody who loves it. Our problem now is poverty. Our problem is disunity. And that's why I come here with a solution. My mothers and fathers, I want to assure you that when we work together, that every village will be given 100 million shillings. Our youth will ride motorcycles. We're going to give you motorcycle when I say 2 million shillings. Akakiiko k'ebyokulonda e Ssembabule kasunsudde omubaka wa Rwemiyaga Theodore Ssekikubo okuddamu okuvuganya ku kifo ekyo okukiikirira abantu b'eyo nate. Wabula obutafaananako n'emyaka 25 egiyise, ku luno Ssekikubo yeewandiisizza okuvuganya nga talina kibiina kwajjidde oluvannyuma lw'okuwangulwa munnamagye eyawummula Emmanuel Rwashande mu kamyufu k'ekibiina akaaliwo gye buvuddeko. Oluvannyuma lw'okusunsulwa, Theodore Ssekikubo yeeyamye nti waakuzza emirembe mu bitundu by'e Rwemiyaga. Pursuant to Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Ssekikubo Teodoro, who is self-sponsored with a symbol of a chair, who is duly nominated as a candidate contest for election as a Member of Parliament for Rwemiyaga constituency in Ssembabule district. Congratulations. Mulaba nti ne nominations batugambye muje kunominating era ne tujja weetaaga emikono bwegiti weetaaga n'ebisanyizo bwebiti nesimanya akakiiko kano nze ebyange bakaba bikubye mu ttooki nesimanyi ebyabannange kabawandiise kati abo bennabye neneekanga n'okwekanga. Atwala ebyokulonda e Ssembabule Gracious Aliza era asunsudde munnamateeka John Jet tumwebaze okuvuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira Mawogola North era nga talina kibiina kwajjidde, ng'ono naye awanda muliro era ategeezezza nti bannakibiina kya NRM mu bitundu ebyo tebaaweebwa mukisa kulonda bakulembeze baabwe. Returning officer Ssembabule district, pursuant to Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Tumwebaze Jet John Ndamaji, who is independent with a symbol of a book, duly nominated to contest for direct elected Member of Parliament, Mawogola North, Ssembabule district. Congratulations. Ebyo nga biri bityo bannakibiina kya NRM beefuza okusunsula ku bifo by'ababaka ba paalamenti mu Kampala olunaku olwaleero ng'okusunsula kukomekkerezebwa mu butongole. Omusasu waffe Musisi John abaddewo. Okwawukanako n'olunaku olw'eggulo abali ku ludda oluvuganya gavumenti lwe basunsuddwa mu bungi ku bifo eby'obubaka bwa paalamenti wano mu Kampala, naye olwaleero bannakibiina kya NRM bajjidde ddala mu bungi era nga bano eggombolola zonna kyenkana zonna zikiikiriddwa. Abamu ku basunsuddwa kuliko eyali RCC wa Kampala Amina Lukanga ayagala ekyombaka omukyalo wa Kampala, omubaka oba omukubiriza w'eggombolola ya Lubaga Mbazira Musa asunsuddwa ku kya Lubaga South, okugattako Singi Paminda Katongole
omuyindi ono asunsuddwa ku Kyalubaga North ate nga yo mu Kawempe South waliyo Ajatimadina Nsereko Olo Emakindye East Judith Abaho Nuwabine n'asunsulwa nga n'abalala bakyaja. Mbazira Musa ayagala Ekyalubaga South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kadi y'ekibiina ky'NRM agamba abalonzi abasabye baleme okusosola mu bibiina by'obufuzi kubanga obuweereza obw'omuggundu bo tebusosola. Yambye abakyala omukyala ewaffe yeewola ssente n'atandika okukola bangi bakyusiza obulamu bwabwe. Tubawoze amataka bangi bavudde mu bupangisa baba baabwe tubawoze bodaboda so tubadde tukola luno olunaku tubadde tululindiridde era n'akaseera kano tukalindiridde. Singi Paminda Katongole omuyindi ayagala Ekyalubaga North naye agamba kano ke kaseera abantu b'e Lubaga bafune obukulembeze obubalumirirwa. Lubaga ebedde emisinga abantu bakaaba nti Lubaga esigadde mabega olw'abakulembeze ababaddeyo. Luno bansabye nange ngende ngezeko okutulabe bwe tusobola okukulaakulanya Lubaga North. Ebyo nga bikyali bityo munnakibiina kya FDC kyambadde Wilberforce owa Nakawa West onagamba Nakawa erudde ng'ekaaba ebizibu ng'ababaka abaliwo tebasobola kubikolako naye kyekimusitudde ajja abitereeze. Ne bagendera mu ofiisi tebaali batuuze baamu nga tebamanyi Nakawa West naye ne babaddeyo tebakolaki tebabadde tebarepresentinga views z'abantu. So representation is key. Mu ekisinza okundeeta nga njagala ntwala ebirowoozo bya bantu ba Nakawa West nga mbitwala mu parliament ate era nga okola ki ng'okomyawo ki. Olwakinaana munaana akutonyeza munaana CBS FM Radio Lwasa Mayinja Munanda gwe Musisi John. Ng'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu beetegekera okukola ebibuuzo eby'akamalirizo. Abazadde basabiddwa okulondoola okumanya abaana baabwe gye basomera okutuukayo bakakase nti baawandiisibwa. Gye buvuddeko abayizi ba siniya ey'okuna bwe baali batandika ebibuuzo by'akamalirizo waalabwayo abayizi abaatuuka okukola ebigezo kyokka nga abasomesa tebaabawandiisa. Omumyuka wa Kayima owookubiri Mujuzi Pizarro asinzidde ku ssomero lya Ibn Rayyan Maya mu kusabira abayizi abagenda okukola ebigezo n'asaba abazadde okufaayo okulondoola abaana gye basomera. Mu ngeri y'emu Mujuzi asabye abayizi abagenda okukola ebigezo obutakoma mu kibiina kya musanvu bakimanye nti ensi yeetaaga abasomye. Naye bangi ddala abasomye okusinga wano kabe tugenda mu luwummula tuleke kufuuka nti abalowooza nti okusoma kwawedde wabula tweteeketeeke okutandika emisomo egya siniya tusobozese buli omu okufuna ebirooto bye kyayagala okubeera mu bulamu bwe. Njagala okukubiriza bamaama okwagala abaana baffe mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Ebbanga limaze nga nzukanye essomero ndabye nnyo bamaama abaagala abaana mu ngeri y'obbakola ekisa eky'ettima. Mwana n'akukuta ne batakkiriza ku ssomero baakukuta ne maama. Omwana azza emisango ku ssomero nga maama yajja n'awolereza maama yajja agataata temumugamba. Ate ye akuuma entebe y'omwami wa Kabaka ow'essaza Mawokota Haji Hassan Kasujja Kaggange Direkita wa Ibn Rayyan Maya akakasizza nti bateeseteese bulungi abayizi okukola ebigezo by'akamalirizo. Ebyo nga biri bityo abakugu mu kulabirira abakyala abazito mu ddwaliro e Mulago balabudde ku kabaata abakyala ke boolekedde singa tebalya mmere erimu ebirungo ebireeta omusaayi gye bagambye nti teyettaniddwa nnyo abakyala abazito kubanga tebasomeseddwa kimala. Bw'abadde akwasibwa emmere n'ebirungo ebizimba omubiri ebikozesebwa abakyala abazito ebiweereddwayo kampuni ya Unilever Uganda Limited ku ddwaliro e Kawempe, Dr. Okiya Beni omukugu mu byendiisa asabye abakyala bagondere amateeka g'abasawo ku byendiisa olwo bazaale abaana nga balamu. The food that you eat, the iron and folic acid, and then the MMS. So on top of that, Unilever is adding more value by saying, look here, when you prepare food, we also want you to add something that will add more iron. Okay? So that's why they have come with that product. They will talk about it. I just want to say something small about that product. Dr. Elizabeth Mutesi Sekikubo akulira klinika ebudaabuda abakyala abali Embuto e Kawempe agambye nti omuwendo gw'abakyala abazito be bafuna bagamba nti tebafuna mmere emala era ezimba omubiri nga kino kivudde ku bwavu obuyitiridde.
International World Foods Day. Kati baze tujagulize wamu nga twegasse ku ensi yonna nga tukuza olunaku olwo. Naye nga kye bajjidde bazze okutukubiriza n'okuleeta ebirungo ebibeera ddala mu Royco okutwongeza okunnyonnyola ekibeera mu Royco. Nti Royco n'oba omwongedde mu mmere gy'olidde naddala emmere eri boyiro enva. Mulimu ekirungo ekya iron ekiyambako omukyala ow'olubuto okubusitinga omusaayi gw'alina ne guba nga gukola ki gweyongerebwako. Nti emmere omukyala waba afunye nti oba akasente kati ninga emmere temala. Ate yakulira bakitunzi mu kampuni ya Unilever Uganda Limited Peter Mugisha agambye nti oluvannyuma lw'okukizuula nti abakyala bangi naddala abazito bagayaavu ku kufuna emmere erimu ebirungo ebireeta omusaayi basazeewo babiteeke mu bintu bye bakola omuli akanzaali ka Royco ng'omu ku kaweefube w'okutumbula endya ennungi. Bannaffe